ate buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma yakatandika ndi munyiivu nno obusungu bunnuma nina omwana gwendaba ku Twitter okwo bamutwala mwana ki muvubuka ali okwo yeeyita Mr. Hashtag bakoze era mbadde mukambwe nnyo ne mu vidiyo gye nkoze ku KFM yakoze ki oli yajja nga mugamba mbu alabirire omwana omanyi tuyina omwana gwe yamuzaalamu kati mbuma bino bye bayamba kati gwe yazaalamu ndowooza emabegako awo alina gwe yaweereza omanyi ku intaneti okwo kuliko abawala abalemeddwa obulamu bw'ensi buno obulamu bw'ensi they have failed to lock down a man they have failed to tayina kati obusungu yasalawo buzza ku basajja ani sigamba ono gwe njagala okugana naye ngamba abawala kwe bali okwo kati ono yaloopa wooli kati oli ndowooza bwe yagambako ku oli teyamuddamu kati ono yabireese kuki ku Twitter X gye twali tuyita Twitter kati omuvubuka najjayo vidiyo ng'omukazi akutte omwana n'akambe omugamba nja kukusala nga weebase omanyiira biki naawe ndabye omusajja omukulu kuba omanyi nze nina ebintu bye neewuunya oli ajja nsi avola nze nze omukazi ne bw'alivaayo naga nti sirabirira mwana nja kuba simulabirira mukole kye mwagala ate nga bajja vaayo baveeyo baba baagala Kasuku talabirira mwana tewali buzibu ate oboggola tewali buzibu nga mboggola tewali buzibu nze byonna bye balinjogerako biriba bituufu nga weekutadde ku kyenkubuulira kyonna omuntu kyalinjogerako kiriba kituufu nennyonnyolerako wantu wamu ku poliisi oba mu kkooti oyagala agende ku poliisi oba mu kkooti genda ku poliisi oba ku kkooti ate abantu bamu bagamba musooke mutuule mutegereka anti nze bwe kirituuka nti oli yeetaaga ajje ku social media okukuswaza nti afune obuyambi agende ku poliisi ate bagaana abakazi abo obalaba abakazi bateekawo embeera enzibu atasooka kugamba ngenda kukuswaza abakazi bateekawo embeera enzibu gwe tomanyi bakazi lumu Katonda bw'ali kuwa chance n'enkunyumizaako waliwo lwe nayiribako ko lumu olimanya nze era nze mbalaba awo abantu nze tolina kyonnyinyonnyola kati omwana badde bamukuba left right center badde bamukuba left right center kati azze ajeeyo ebyamutuukako ebyamujja mu bufumbo wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ine empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwatya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe oli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okuva emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi nabundi genda mu ba alika rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina jibu balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo gy'awansi sonde zebajali azofuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-252-278. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Kati oli agamba nti kati soko tubulira omukazi wali omukoze eki omukazi watuukira okujjayo akambe abanyize nnyo lekerawo ebyekisiru alekerawo ebyekisiru mulekerawo ebyo ebintu byekisiru babirekererawo ddala wakati naye abadde alaga bannaye lwaki nava mu bufumbo okitegedde tebamuganyiza abakazi tulina breedi y'abakazi ennaku zino ba balowooza nti ekintu bwe kigaana eri embeera balina ogiteeka ku buli omu nze era nze mbagambye ne mbaga nti nze omusajja bw'ajja nanga nti Kasuku wano nkooyeewo nze sikweka nzija n'emmotoka yange mwe tuteeka ebintu bye bimu ng'omunobesa n'emmotoka evaani nga tugiodarinze ku ride now app
nange mwenyini nzigirako ne face yange n'ogira bato nonkola ojiza kukola ki nkimye musajja kumujja mu bufumbo muwonye olubabu lwaki Zubeda saagalaga nti abakazi tebalina bye bayitamu biyitirivu nnyo naye abasajja bayitamu bintu mwenze mbabuulira nze ntuula wansi olaba abo abasajja abo babeeraawo nga alagalaga ne mukyala we ebizibu bye baliko babula kwetuga ebizibu bye balina omusajja atuula wansi n'akunnyonnyola ate olaba nno abakazi omukazi takola kintu kinene mbusima yayenze ebyo bye nayenze tebatera ebyo bayenda ne benda ebyo kati byafuuka nnomo sajja muso bigumiikiriza abasajja gye balinga mukazi wa ayenda left right center omusajja akimanyi yesebo ng'akimanyi bulungi yesebo n'asirika sajja nga tebagala bbeera sajja osomukola ekintu kyonna ekirato mwendako anti abasajja kati olaba kati nnaku zino gwomanyi nti waliyo omusajja ng'asobola okulya abakazi bano olunaku lumu bana bokka kati alya n'ekkumi ajja n'akutunuulira ng'oyendayenda naye nga okyamuwa bulungi emmere ye gwomanyi bwe yeekyusa baati kitegeeza ki gwomanyi nti waliyo abasajja nga ayingira emyaka 45 nga mukyala we yekka yasobola okujjanjaba ekimuluma gwe tobalaba be bakuulirira ebyo batandika okutambula ne paakingi olowooza mbu eyo paakingi ya bwereere bamuteramu fruits batambula n'akabokisi mulimu fruits wansi wano waliwo eggi ne greens mmere mukyala we yagimanyi mubaamu bunzaali bwe twagifumisiza olive oil twagikoze kati waliwo wootuka ng'oli attached ku muntu ng'omuntu ono yajja osobola otegeera obuwangaazi bwo so but anyway, there are so many reasons abantu mu bufumbo mwe bali bendera ddala ng'oli akukakasa nze nina mukwano gwawe gwe mmanyi wano mu kwogera omwami wange naye omusajja ne lasitiya yazaala ate omukazi n'akimanya nembimubuuza n'agamba abo balimba mukwano gw'omukazi gwayera naye yaŋŋamba twali mu maziga ye alumba n'okulumba n'alumba n'akuba n'okkuba omukazi naye tava mu bufumbo tabuvaamu ati kati wakyali budde Kasuku anti kyenkunnyonnyola obudde tebuliiwo abasajja bende bamala baddeeka anti kyenkunnyonnyola n'abakazi benda nadda waliwo omukazi gw'obeera naye nga wakoowa dda ogumye lw'abaana nga togumye na lw'abaana mukazi wo waali bambi ayogera bulungi afumba bulungi emmere ewaka alongosa bulungi ng'akuwa peace of mind naye nga bamulya kati n'okitunuulira nga tokyalina attraction towards her nga waguma bugumyo gakuzaabana abafumbo gye bali nga they are not attracted to each other anymore abafumbo gye bali nga bayawula ebuliri nga experience ye bakuumidde awamu kati lwaki baba tebaawukana ekirungi gy'olaga ojja mmanya ebyo ebibuuzo naffe twabibuuzanga edda nga tubuuza naye ekimwambaza galubindi ekiro kiki ettaala limala kukubamu amaaso ne gakaaba nogamba nenga omanyi ndina abasinga obunyantu abalisingo bali mu bufumbo naye ng'omanyi obwasingo bwe bumenya omusajja afubutuka ewuwo ku 8 ogw'ekiro nga yazze ku 4 mukadolinze n'afubutuka ku 8 ogw'ekiro addayo ewa mami ayimukanga alimu ekirwadde abakazi basinga omanda nze kyakivolaba oluusi abanadde mbaga sikyagala baboosi bakazi they go through a series of things agenda okutuuka alowooza gwe wamwenzeeko olw'okuba ofaanana bbaawe olw'okuba oyogera ebintu bbaawe byayogera kaka n'akuteekako embeera gy'otategeera abakazi bafuuka emotion over nothing okitegeera kyeggamba so naye kati abasajja bayita mu bintu tulina okukikkiriza oba twagala oba tetwagala abasajja bayita mu bintu bingi nnyo abasajja abali eyo nga yategeka omwana omukazi aba yeebase yatwala abaana ku ssomero alina kati ate ebyo tebikyamenya abasajja babimanyiira ebyo kati babimanyi kati omulembe guno olaba obeera n'omusajja najja n'anaaza abaana awo gwe bw'ofumba nga bakikola nga tebakiinaamu buzibu nga bakimanyiira kuba abantu bakuza ewaka nga booza ebintu basiimula ennyumba bakola ki kati talina wakirabira wali kukigulumiza nti you know naye gwe mbadde oli muti aba akimanyi namugamba kyali waffe yajja n'atunyumiza nga zzeeyo eka
ate omanya abakazi bamenya lunaku lwokooye oddayo eka ng'obadde oneeyuliba oyombye ne Zubeeda weegobye ne Namukasa ate waliwo omuyimbi gwe mwevumye naye bwotyo ofunyemu obusente bwo noga nti kantwale ebintu bino bituvuga omwezi n'asigala ng'atudde mu ntebe n'oyingira n'atakubuuza n'atabijja mu mmotoka omulala n'ayimuka buliriza omulala n'ayimuka n'ava mu ntebe ng'akuwulidde geeti yeggula n'aggula oluggi n'addayo n'atuula alaba TV. Kwanti kubaka akantu kaalaba oba firimu yejjala oba simu ng'ali ku TikTok bwa scroll lindako abasajja munyiiga nga tebaba TikTok ebyo bye bibanyiiza kale ne kye kigenda omunyiiza ekirala omuntu yenna yena abasajja ekisinga obbazza ewaka addayo kusanga mirembe yensonga ki abasajja baviiridde abakazi n'agamba nti akangende nja kulya wali ku Cody Foods ekyanja oba ku T9 entinda bwe mmala okulya because you see there is an assumption women don't know that what you do waliyo omuntu omulala asobola okukikola bulungi nnyo okitegedde oli ajja n'alowooza nti baagolola engoye bayoza ebintu n'akola ki by'amaanyi leeta omukozi abikole kati gwosigale n'empisa zembi. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Omukozi atandike okusiimuula ati ayambadde akagoye ayisa ku bbaawo eno akapale kalabika emabega akapale eva ku bbaawo layini akapale omanya akapale bekatabula abasajja akapale komunda maama nnyabo teriiko mpale akukutamiramu katini bw'ati n'olaba akapale wano n'otandika obirowoozaamu byonna n'ogamba naye kiki obwongo nga bugenda mukyala waali eyo alowooza w'amaanyi abasajja bano beera ddala ennaku zino tebanooba bakulekera bulekezi nnyumba n'agenda ate kale ennaku zino abasajja balina kye bakola oba gw'olina abaana be n'ennyumba agikulekera kati owulira mu kiraamo nti kale baba yazaala ewalala n'agamba ennyumba eyo nagirekera Semakula eyo gye mulimu Semakula n'agikima yes kyekibonerezo ky'olina okuwa omukazi akujooga Semakula kigwagamba mutabani wo nga wamuzaala eyo tomwogerako tebali amumanyi bano baleke nze abadde mu nnyumba iye mu kiraamo n'onteekamu omwana atali wange noga nti ennyumba yange eyo ennyumba yange ey'ekajjansi famire yange eri mwebeera njiwadde Semakula y'abaagisikira kati ate abaana bange abali omwo mbawadde ekayunga waliyo ettaka batandikira ne balyoka bakutya ati olwedde mu bulamu baabakukyawa ate obagazaaki okwagala mu kufa Semakula najja n'atwala ekajjansi najja n'atwala wano weyasikira ate nembaaki omufune bwomunyigize nina ati wesitaagala ku nsi naye banaafa nja kubagala nfunamu time ne mayite kirungi baga baabawulira ate gwobeera osembera kola ekintu ate gwoba onoosembera awo ate ate ennaku zino ebiraamo bakola bya kwogera oyogera booti balikodinga ne bateeka wali maama gundi tasemberanga ne we sista we abeera wano ono mukazi waaliwo kati gwofudde oyagala ali wano n'abaana n'obayita kati ettaka lyange eri enajjeera ndirekedde Semakula Isaac awo njagala waaba abeera ate abeere mukambwe nnyo abagobewo tomanyi nti mukiraamo ennaku zino kati abasajja bateekamu noteekamu ekyo nkikoze kuba omukazi oyo yammanyira mu bulamu nanjogajoga njagala aboneebone kati abaana bo olw'okuba nze mbazaala mbawadde ekayunga ninayo eka zange 5 bali 5 buli omu muwaddeyo eka be bamanyi ne maama waabwe kye baba bakolamu bantama okiteekamu bantama nakyo butereevu ng'abaana bo bagenda kati bano bw'okiteekamu nti bantama kijja balumiriza mu bulamu bw'ensi byo byowulira tuvuma abantu nti maama wo yafa akwegaanye omugamba gwe taata wo yakwegaana taata wo yafa kukolimidde tolifuna mirembe asajja nga mutabusa ate Kasuku awe mutuuse ebyo so abakazi mind a lot about the men's mental health mumindinga ennyo bambi ku mental abasajja fedde we don't break down physically but we break down mentally so as you try to say
olaba abakazi bajja naga nti talabirira mwana. Abasajja gye bali Kasuku nga tebalabirira baana. Bakubira tokwata. Ne banoonya bazubeda. Ne munnaye kyaliwo. Talabirira baana. Mugezaako mukubira aboggola. Nogamba bannaye katukoze tutya? Oshitegedde. Muyige enjogera. Oba tolabirira mwana yiga engeri gy'okwatamu omukazi omuwooye omubeerebereka mpaka wonooyiga omuwase. Nina story gye njagala okunyumiza omumwa gunsiiwa naye nina gwe sitaagala kuwa maanyi. Mbadde ngenda banyumizaako lumu kye nayitamuko. Naye story eyo kanjireke ndiginyumya mu katabo kange. Kengenda owandiika. Kyakivola banze bwe nkugamba. Nze abakazi tobannyongera. Omwana omukutte asomera mu ssomero ddungi buli kyayoya kyafuna omukazi n'akuteekako embeera olw'okuba wakwanye ewalala wano ovuddewo ogeza walala kati nze tosobola kuŋŋamba ekyo kiri understandable Kasuku kitegedde nti kati bujja bwe bumutawaanya ne bano abasinga bwe bubasumbuwa tewali kirala abasajja kye balina otegeera oli ajja n'akomplaininga nti omusajja taweerera mwana okiwulira omusajja n'akunnyonnyola nti oli ayagala ntwala omwana mu ssomero lya 1.2 million sirisobola okitegedde kye ŋŋamba kyokka nze nsobola essomero lya mitwalo ameka ate nagamba abeewuwo nga basomera mu kakadde kamu n'ekitundu kuba abo bo kye nsobola lwaki mwana wo wange naye ye musobola awo wuliriza omusajja n'omukazi be baawukana kino nze nkigamba nnyo abantu when a man and a woman break up era abakyala n'abasajja mbagamba nnyo nti kati olaba oli be twali tukima ebintu namunnyonnyolerawo kuba nze nasoma psychology ne mugamba nti tukima ebintu naye tegeera nti tojja kulaba abaana w'oyagalidde abaana boogenda basangako nga bambadde siripa ezikutuse nga basiiwuuse olina okwetegekera ebintu ebyo byonna omanye nti olidde saagala okomewo wano kubuuza mukazi nti waki abaana bambadde ebigoye ebiyulifu bw'otwalayo amata ne splash baleke mu bisiripa byabwe they don't have that privilege anymore kuba gwe wali obibawa naye olw'empisa embi eza maama waabwe temukyasobola kubeerawo wonna ate olina okusigala ng'oli mulamu so omunnyonnyolerawo so kati abamu otuuka eyo mbu omukazi bw'oyawukana n'omusajja you don't have the privilege anymore to dictate which school zaakuwadde zaasobola omwana mutwaleko mu paaka era ne bw'anaagenda mu kooti anti kuba ajja baga nina abaana 8 obusobozi bwensobola bwe buno era akunnyonnyole nti bali waki bali mu kamu ekitundu maama waabwe antadde ku pressure neetaaga okuba n'emirembe kati maama waabwe ekyo kyayagala kati ono eyambonyaabonya n'atambala mu magezi kino kyenja okusobola kimuwa ekyokuyiga naye abakazi bwemwawukana n'abasajja manya kimu olina otandika okukola kuba kati bano abaana bo babeera tebakyalina privilege eri ffe tubibagamba ne batugamba era naye katonda lwali obalaba lwaki baddukira ku social media bamanye ekiri mu kkooti baali bamugambye okwoca 10 etteeka okugjako nga baalikyusa liri ku mitwalo 10 twagala n'oli omukazi nga oli yamukwana yali akola mu state house eyo amukwanye naye nga bw'omanyi state house eyo yali mu mobilization department nga gyakolera omusajja akubakubayo buddiiru waliwo kino waliwo kiri sima biki wololowololo naye omukazi amupangisirizawo embuya amuwa akasente nga bw'omanyi ffe kati tetukyalina nti olina musaala miliyoni 8 oba ozungazunga nogwa akuwaddeyo akakadde okubye kaddiiru ka miliyoni 8 amuwa omusajja n'amugamba saagala mukazi wange amanye biki bino byaffe naye nga bw'omanyi mu bino ebintu by'okuyiiya waliwo we bikwata ebitaala bikwata omusajja takyalabika nnyo eri naye obuyambi bujja naye singa buli bukendeeramu yakubira mukazi we owewaka oba enamba bazijja bwabakazi bali ba FBI bwagikuba amugamba ki olwo nina omwana wa bbaawo biki omukazi ng'akwata wansi ne waggulu omuliro ogwo nno nze nguli wakati gwe gwosiba naye kati mwatandika kukwana ne mugaa twatandika kukwana nze kasitotandika okuŋŋamba ebyekisiru teweegaanamu yadde twatandika kukwana ate kati baatugambye edda
yatete blame yali agiteeka ku nze gw'oyonoonye bbaawe nze gwateekako blame simulyangako siryanga ku bbaawe okitegedde munze mwonoonye omusajja omukulu zoyiza okuŋŋamba ebyo era kasitoga nti Kasuku gw'oyonoonye bbuule nze mwonoonye era ngenda mufunira n'abakazi kasito kiŋŋambako bw'oti ng'otandika kutunula mubeere n'ebizibu byammwe sooteka mu bizibu byammwe era nze bakazi babakyali bange basinga bannyiigira era kwa kati nabivaamu sikyabeera n'abantu era omusajja bwe tuba tunywa bbiya nga tonyumiza nnyo bizibu byo tobinyingizaamu abantu baali bannyiigidde nga mpeddewo ng'abakazi olina ekirindi banatya kukola kibiina ng'omusajja mugamba kye tuba tusooka okukola prolonging omusango guno tusabe DNA twagala DNA ne tulyoka tuwuzuuma emyezi ng'ena batunoonya okukola DNA tuli busy State House yatuweereza out of the country tuli up country tuwuzuuma awo nno byonna tubikola buli we yali amanyi nti we tutuula yali atumanyidde sayidi z'eruzira Bukoto ne tuvaawo ne tukwata Ntebe Road nase ne tuzirira ku beach ebbanga kati ng'obwongo bwe tebuconnectinga omuntu ava atya eruzira Bukoto akwata eridde Entebbe kati olonga obuyambi buno bwe yali afuna nga takyabufuna tulinda DNA ero erikolebwa twagase nti omwana waffe batubuulira ekiddako kati waliyo ne process y'okukolebwa balina obbawaliza nga taata waali okitegedde so mu myezi 6 twali tumaze DNA nga batuwaliza out so omwana wammwe eri n'omukazi twali tumaze omunnyonnyola obusungu bumuweddeko akkiriza nti kino kibeddewo ne batugamba 10,000 buli mwezi omukazi n'agamba ate ennyumba gye tusulamu mwawukanye 10 gwelindako like serious twali awo Mengo byenkubuulira Mengo eyo kooti eyo ye Mwangattu yeri awo yeyo mwe twali era omusajja n'ababalira omwaka kamwaga batera bbala mwaka batugamba tuziwe oli ono oyo abeera ni kiraaka oyo omusajja aba n'obulamuzi ne tugenda kamu 2 mwakabala era ne bakamuwa ne balaga proof of receipt eri nti yazifunye 1 month later mwami Isaac jebale konze kali sereo dali chali Isaac sitafuka Kasuku mwami Isaac jebale konze kali atani ono kwa nange namba najijjamu yanvumye omukazi eri bwe nali ngenda ne tulya n'emmere nakwononera emmere ya Sande nali muhulu ebiseera ebyo nga ku Sande ngenda wali ninga omukazi alimpa obutwa bakuwa akatunda nga mazzi akono nga kali konka akange bakukowa abakazi bawaka batuuka ne bakoowa doga naye obutunda mumpadde mazzi ga butunda mumpadde butunda nendekera ogendayo yakubidde mwami Isaac jebale koze kala nyono nze ye yali goreti nze goreti hayo bagoreti kati ali ku kino mwana we yakula namulako ebiseera ebyo kati ali emyaka oba 15 nangamba kati mbadde njagala twogeremu koze ki mboneredde era abasajja abajeyo omukazi buli lwe yejjangayo n'asiigana mukyalawo kuba nnyo mu ngalo omukazi wakamu naye bangu bakunnyonnyola ne bakitegeera si bangu bakunnyonnyola naye ajja kumanya akitegeera naye naye baba tayagala kitegeera agende tetusobola kuba ku ekyo kintu kimu oli azze wa lugave Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abonyaabonyo ono ate gwe Kasuku Oya Samirani aga. Nkubuulira mazima omukazi abeera alina okitegeera. Waba tayaga kitegeera ko. Ng'agenda option ziriwo bbiri. Leave me alone no understand. Ate kati gwa olabawo middle ground. Tewali middle ground mukambeerebeerewo you go or you stay. Hey. Omwana zze. You exit your Olugava je. Kuba Olugava tateesebwako. Olugava tebamuteesaako. Ono taata we azze waabwe. It's the truth. Era abakazi abasinga ebyo ebibaawudde ku basajja n'anyiiga nnyo ne batandika ebyo byolabe boogera. Tewali kiriwawo kitiisa. Okitegedde? Amaanyi mugenze mugatumala. So single mother kakkana wonna wonna wooli
okkirize nti kyazze gwe bw'oba omanyi nti omwenkanonkano gwa Museveni gw'otambulirako effects zaagwo be ready to embrace them. Zambale omwenkanonkano tegusobola kujja bwe gutyo. Mbunze ngende nsasule ennyumba oba nzimbe ennyumba yange miliyoni 150 ojja ogibeeremu oli onywa okole ki otandike mutwenkana nze siri made wano. Gende wo siri made mukwano miliyoni 150 mbuno wampa bulamu. Ekyo wuliriza ekyo kyoyogera Zubeda kituufu nnyo toli made nga toli wano. Gwe bw'oba owulira nti okwoza ebintu okwoza engoye okkuta monzijemu ku sinki wenjagalidde kikumenya nnyo. Gwe gende opangise ewuwo gy'oba obeera nedda okujjamu ku sinki nsobola naye kino ekyokunjozesa ebintu kino ngoye biki ambikole ku fesi yange. Bw'oba toyagala dde ewammwe togamba tino wajja kukola kino bw'oba toyagala dde ewammwe ate n'abasajja nga tozinire ku ntoli za mukazi naddala omukazi baba akusinga ssente dde ewammwe naawe kivaawo. Nze nagamba omukazi wansingira ssente we twawukanira. Ate otya ekimanya abasajja muyina fitina eyo fitina Kasuku. Anti nze wuliriza nze sisitimu yange eri bweti era by the way nze wano nze nsinza okufuna emikisa mu bakazi abalina ssente nze gwolaba wano naye saagalira ddala kummanyiira ekyo wakigoba mutabani even the assumption nti ogezaako okuŋŋamba ky'oŋŋamba olw'okuba ompaayo ku ssente zo kimmala okuviira nti tuli awo nkugambye eyo togendayo noŋŋamba nga lwaki sigendayo nze nina ssente zange ŋŋenda oba onsiiye tuba twawukanye kubanga yeeyongedde nnyo kuba yeeyongedde annange producer jangu tuddemu tugenda kufa kubanga emboozi togyerabira tomwesembereza. Nze ekintu kimu kyensinga otya mu bulamu kunjooga kyokka ebisigadde biryoke sibiinaako buzibu naye kano akamanyiiro akamanyiiro naddala ak'omukazi alina ssente kuba nze mmanyiira kuba nina ssente mmanyiira tekikkirizibwa amanyiira abatalina era nze olunaku lwokka omukazi lwajja okufuna omukisa ogummanyiira nga siyina ssente yensonga yakitonda bannyo n'abakazi bagagga simanyi nnyo kuyita bantu mami ekya mami sikisobola ne shuga nga namukasa mumuli bubi maamawo setwamubadde mu bubi anti kati namukasa by the way namukasa baŋŋambye nti wanyiize Shalom yangaye namukasa teyabadde happy kweyo interview ekirungi tekanyiiga kufiira yagambye nti no gwe si topic gye wabaddeko gwabadde olina topic ndala naye nga sugar nedda nze nabuuzizza sugar nti kuba waliwo twalina sugar awo wabeerera ebweru nga nsoma abajja ku kyemisana kati gwe wawolereza omukyala ne mugazi Zubeda kwali ku list namukasa yawolereza omukyala naye kwali nagamba otakyazzi nanga atakyazzi kati saategeera kyali kiriwo bakiŋŋamba luvannyuma nti ku dduwe yali eri beyinako ndowooza ki ensonga kati tukola share yaddakawo mbuuza namukasa obuzibu bwo ne black sugar kyeki nangamba zisoogera ku busiba bikibi n'akirekaawo so bwe namulaba ku luno ne mugaba by the way problem eri ki kati black sugar n'abinnyinnyonnyola byonna kati kino ekyokwambala akabina nange mbadde sikyetegerezanga mbadde sikimanyi naye yagambye nti ayambala bambamu era kati ninda lwe naamulaba njagala mmukwata ku bbina tajjawulira kasitolaba nga teyenyenyeza oba bw'olaba ogenda mukwatako n'akola ati tujja kufuna we tudda mugambe namukasa ndaga ku bbina lyo eryaddala kuba nze oli maama wange sirina nti ŋŋenda mmulya mugaye namukasa ndaga ku bbina ekintu kive mu ddiiro naye ekintu kya YMCA nakyogeddeko naye yagambye tasomerangayo namukasa yagambye omuwala kayagala oli alange gungi namukasa nampa n'obujulizi namukasa alina diguri okuva ku IU naye ne kuwaayo ayinza okuba nga kuba nze nabirabako mu comment era ne mbimubuuza naye YMCA terina buzibu mwe bannaye kambabuulireko bino byonna and by the way kati YMCA ekipapula kya YMCA wabweru wa Uganda kyamaanyi
okusinga university ezimu kuba YMCA is a global institute. YMCA zaava America buza waliyo YWCA gyeziri Young Women's oba kasi ekagwayo katya then n'ez'abasajja ziri all over the world. Yagambye pozi nga mwagala abalangira institute lwakuba nti wano YMCA yatandikanga technical kale ng'esomesa gino mirimu ffe gye tulowooza nti catering nursery school teaching naye nga kati bakuze b'amaanyi nze nange nasomera ku wumukaati nze nina abantu betwasoma nawo ku wumukaati baali tebaagala kwogera wumukaati ng'ebaswaza ne mbagamba nasomera ku wumukaati United Media Consultants and Trainers kati amaanyi ne gabaddamu nagisomera bwe bamanya nti waliyo ow'amaanyi yasomerayo nganze kati boogera nti gye baasomera bangi baalinga ku TV okwo nga tayagala asomera nti kwogera nti yasomera ku wumukaati bangi ate nga be basinga obugezi basinga okuba mu bifo bino oluusi. And by the way, me I want to tell people nze kati nina ekintu kye ngenda okukola omwana wange baakola senior 4 tagenda kukola A-level. Omutwala wa ngenda mutwala mu ezo tashare akole certificate agimale omwaka gumu atandike diploma myaka gye ebiri agende mu job market bw'amala okukola emyaka ng'egi akole degree eneemugasa. Because me I've seen it with my own self. Okitegeera nagenda makeera okusoma mass comm journalism nembaako along the way byaganira naye nga ate ndi ku mukaati kitegeera kye ngamba naye nze benagenda mu market benagenda ne diploma yange. By the way, most people most employers they prefer those people abagenze ku degree ku diploma. Lwaki kuba institute ezo nga wumukaati ziri hand zone zo nasomerayo Bale Francis nga yatusomesa news writing and reporting nange yansomesa news writing okitegeera nga pronunciation bagitunuulira amawulire you know ng'akugoba ngabo omuntu ku broadcasting studio weeri mugendayo ne bakulaga latest technology eribeeti software aliko byani most of these institutes sebazikola kati until recently ndowooza gundi ze zibadde Kampala University yebadde kyakitaddemu amaanyi ku degree level naye abasigadde nga they have nice professors. Professor in this bwe bana active nga boogera nolowooza bategeera nga tebalina nnyo kye bakola. So namukasa saagala akitwale as an offense but teyasomerayo it is okay naye saagala akitwale as an offense nti lwakakati ezo zi YMCA oziraba YMCA problem gye balina eri emu baagenda ne bafuna bano abantu bano abamu babeera bamisomo gyalema abalala banaku eri mu kutandika banjagala kukuba kyalaani njagala yiga kufumba biki ne babeera comfortable n'abo abangi. That's what I want to believe. I don't know if it's the case. Naye singa baali serious ne bateeka ssente mu kulanga okwa serious YMCA is a very prestigious name and product. Okitegedde balina international charter nti okugenda n'ekipapula kya YMCA oyinza osanga engeri gye ziri nti ziri worldwide ogenda okiverifyinga bano ne bakuwandiikira ebbaluwa kwa YMCA ye America. YMCA ya America neeraga nti ono kyaliko kiri equivalent ku kyaffe wano ate wemakerera ayinza obutakifuna okitegeera naye nannyini ssomero naye ali awo anyumirwa kasente ke omuleka n'omuleka naye enjoying obulamu naye nga tewali buzibu Black Sugar agamba alina n'abajulizi ye yalinga kirasi waabwe naye okusinziira ku bintu bye yadde ayogera tebiraga nti awaayiriza naye waayi kuba n'amannya obwedda n'amannya agoogera kyalanga gambu yali ono nga takwata ani yakyogedde kati gwata interview ogyongeramu ebyo teyabyogedde interview ya gundi ne mugiwa amaanyi eya Abba mutandika n'okukubakuba buli muntu abantu mwabalekera bulamu tayogedde kintu ne mukiteekawo yagambye yali takwata ekyo teyakyogedde mugezi we ye kyakusikipinza butakiwulira naye nakyalina mu interview ye ekyo saakiwulidde natutere nna nenjiraba kano omukyala ye Namuli nannyini dduuka we Nakitto
tuli wano ku Craft Village National Theatre. Kano kateeka okawa abaana ne bakazanyisa. Kati buno abazadde nga tolina ssente nnyingi. Kano solo kateeka wansi omwana n'akabuusa. Ffe kati abaffe bavugira ebimotoka oba ka antelope nga kaddala. Kano kawa omwana n'akabuusa. Waliwo buno obusawo naddala abatambula nga mugenda ebweru. Okalaba kano. Buno mukeeke no product ya mukeeka. Okateekamu ssente zo. N'ebinusu. Aha. Kati waliwo kino. Ono Ebony Wood. Osobola okukikozesa. Ali ku shop 11. Shop 14 ku Craft Village wano National Theatre. Mujje mumuwagire. Atuwadde mullo. Obukomo bw'abajjoni obwo. Bwayo. Bubuno obukomo. Mbuba bwambala bunotya. Tewali kitiisa. Fe kati Zubeida. Omuntu yenna ayagala okutiisatiisa. Abagenda kweyambala ne bajjajjange. Kwe. Ala ne bamugobye ku BBS omundi ogwokubiri. Ate gwakubiri gutya baali bamugobako. Bamugobako okubamuzza busa. Wamma. Program nga tebalina we bagiteeka. N'awummula. N'ayagala otuuliramu abo babaddaaya. Era n'atamutuuliramu. Yamutuuliramu. Bwe yakomawo obadde babagamba bakole bombi. Ngaaga babaddaaya. Babaddaaya n'agamba nti kijja soboka. Bwatyo bambi ate nadda abadde agezezzaako. Programu kiki bamugobedde ki nga talina kyayongera ku TV. Simanyi. Naye ke yaŋŋambye eno ku sayidi akamulumye. Wadde omwegayiriramu ng'ataddeyo resignation. Yabadde ataddeyo bamwegayirira. Ye yataddeyo. Ng'ate wano NBS be yali emutwala bamwegayirira. Togenda. Tulina kye tubala. Ne ka farewell party tebaakamukoledde 9 years later. Wadde omuwa certificate of recognition. Yaŋŋambye omusajja Sembajjo alina omutima omubi. Nze simumanyi ayinza okuba Sembajjo tomumanyi? Simumanyi. Nyinza okuba mulaba bulijjo naye nga simanyi nti yeye. Sembajjo wakoze bubi nnyo. Yakoze bubi. Wakoze bubi omwana omuwaayo. Kapato kamummye. Fitina y'okubiri. Mwani mukoleddeyo ka keeki. Najja n'akasala mu show yabikuku kale. N'amanya nti kale koledde naye mwasiimako. Okitegeera. Balina kye baalaba mu programu zonna ziyakola. Ate emyaka 9 yasobola atyo gibaawo. Nga bo tebalina kye balaba. Omo n'agenda. Omo n'agenda ku Spark. Naye ne bamugoba. Abalanze Zubeida tomanyiira. Ebintu si byangu Zubeida. Bintu biri ku mativi awo. Abaana tubagaba bateekawo channel zaabwe. Tebawulira. Naye kale tulina season gye tugenda okugendamu. Buli anaagivaamu. Buli gwonola ng'akyalina YouTube mu Feb. Muwe nnyo ekitiibwa. Nga tayogedde bya bufuzi. Okutandika ne June olumala osoma budget. Ebyobufuzi bigenda in full swing. N'abatasobola ebyogerako agenda laba. Ojja linda abantu nga tebalabika. Ng'ebyakisiru babikoye. Kyano ekutunuulire beeti. Oteekeyo bere mu 200. Nze sigenda va mu byakisiru. Ngenda kulwana nabyo. Tubibakake. Basiru bannange bajja kubaawo naye maama. Baba beetaaga obuwummuzamu ku bwongo buli omu agenda kuba bawa byabufuzi. Tuli ku bunkenke ky'oba omanya. Kati bambi musajja wattu ali mu mbeera ki? Talina mbeera gy'alimu. Kirungi abadde yakuuma ka channel ke. Channel yabadde akyagiina. Naye namulabye ate ndaba boosi. N'agamba bwe nategedde boosi taba munno. Bulijjo amanyi boosi aba maama wo. Ebintu bya employment. Bizibu. Ate oteekamu ng'olowooza bagenda kunneegayirira. Tebamuyise nako yadde kumuzza mabbali. Wadde olwagambye Sembajjo Ngenda namugamba good riddance bye. Mukama kato. Teyamwegayiriddeko wadde n'akatini. Sembajjo bw'ati bwagenda okubeera paka. Nze simanyi bw'alibeera omwana oyo. Lwakuba simumanyi bw'afaanana. Ali awo Sembajjo ali mukulukulu. Musajja mukulu. Si muto. Naye kati nze kye ndowooza ekisooka. Naye nze Zubeida tonyongera abantu ba TV. Bayuza. Tobanyongera. Akudampinga mukadde kw'otasuubira. Era be nali njogera n'omukulu wa baaba. Gye batagenda kukusasula. Namugamba nze ndiiringa naawe gwe. Saagala omuntu yenna alina ky'aŋŋamba akiyise mu ggwe.
kati ye mwennyini nyini yabangoba toyogera na vice yenna era bye nayogera naye buli kyange kiri wakati wange naye toyagala mu second party nako okumanyirwa ko wakamanyira abantu abo bamanyira nange wabula nze tonyongera abantu abo mbadde wano nenzijukira waliwo abantu bayinza ate nze ekinyiiza buli we twogera ku bintu bino ekindeetera obusungu kwe kujjukira nti twali tukola bulungi waliwo omuntu gwe banyigiriza nga takola bulungi nga n'abantu tebamulaba ne tukwata nga tukwatiridde TV beetuti twezimbe nga y'amaanyi naye nga tukole tebaatugoba babakyusa bukyusa twavaayo buvi baaturekolinga ne tuddayo eyo tebaatugoba naye era kuva era baali batulimiridde ffe tusobola okukikola biki ne tugamba kale mukikole naye baba kiganye kati omwana ajja nalaba ebintu ku TV twakolakokko era oluusi abantu balina okuwa abantu ekitiibwa twakolakokko nga tukolera ku kamera emu bwe mukayana ennyo ne baleeta ey'okubiri kati jjukira nga bwe tumala ku ssaawa 3 tumalanga 245 ne bakuba the challenge ebyo bugundi bye yakolanga Shafiiki ne bakuba waawo bugundi bulango biki Surrange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Ogenda olanga mwakamala beemuti nga kamera 2 ziyingirawo zigenda kola mwasuze mutya naye nga tukaayanye pannaye waki tuli ku kamera emu nga tulinga abatudde mu mpuku bemuvaawo lwaki abantu abo bakola ekintu ekyo mubaamu ne gundi ze bajja eba fitina ey'amaanyi kuba n'oli aba yakedde ate kati nga bamukeera nnyo era nagambye nadde njogera awo nga ngamba Flavia tumusiime bamuwadde ekya head of production ayina olwanisa abantu abalina fitina abagambeko kuva kuba producer n'alemesa show y'omwana producer balina amaanyi mayitirivu nogamba ate okwene mugi producer nti structure producer yaaba ow'amaanyi abeera nanyini show n'alemesa show y'omwana waliwo abaavaawo awo nga producer afuuse ekirala producer biseera agamba takola namugamba program tetambula omwana n'agamba Kasuku producer ndi waliwo gwe nakonfrontinga nemugamba kiki obuzibu kiki oyo naye neyegatta ku baayite banjaga naye nze ekisinza okundeetera obuzibu omumwa nze sisirika nkugambirawo nze nange omumwa abantu ba TV bamanyirira era Flavia baba anaasobola alina okukola nnyawo TV bamanyirira ddala abantu beekola ebintu awo oli nga ye alpha and omega ne mumusanga waawo naye nno nga akujooga talina diguri amanyiro wa diguri naye Katonda yakola ebintu atoza abagiraba ate n'abawa amaanyi nnyo kati n'ebyo bwenna oba okyabiriko kati ate mukozi munno gw'okola naye ate n'ayogera n'ali eri mu control abakyusakyusa nti kamera giteeke nnyo ku nze kati amala otteesa wano gw'ogenda otandika otteesa balemezaayo oli mukozi munno ng'agamba oba oyogera tayagala kukuwa tuli wano twogera gwe Zubeda asirise gwe bakwata nze ayogera tebandaba nga focus agitadde ku nze ni lwaki batuukaawo kati omulala nojja mukoze prep mutadde nti stories engenda okwogerako Zubeda yakoze bati Alan Cruz yakoze bati kode big story yeeno oba wakajja olaga nti ogenda zimba ekintu kyo eri story yesembayo oli nagamba owaye wategedde kamiliyoni bamututto mujjanjaba story gye wamugambye nga mwabiteeseza bulungi obuzimu bwajjajjawo bugenze n'agisoosaawo n'omutunuulira nga olwo ayagala ye bagambe nti ye yakikugambye naye bannaaye n'omulaga eriiso omulaga sigino nti nedda etuuka bwe twateeseza n'agaana n'agyongerayo ng'olina obulendinga oluusi abasajja abo be mubalaba mulina obbawo ekitiibwa aba TV kati ate mu kusoma amawulire nina station twakola story oli yajja president yamuwa ssente ne bamuwamba
nga yakafuluma kwokero house awo ne bamuwamba omusajja oyo kati ali UK nali UK yampereza ne ku ssente bazibu bamuyita bazibu tugenzeyo tukutte mukyala we maama we bakaaba biki ekuspaka awo ndeekanye story eyo ki ngambaako we nagiwa ewalala story nga bagizanya after the break when we come back ne bagiteekawo story neebula story yapo Katonda w'amaanyi asabye addeyo Ruth n'abagamba Kasuku baaba agenda ngenda naye nze sisigala wano ng'olina backup teyakulya yabagamba nkola na Kasuku yekka gummanyi gwentegeera mwami Kasuku kati sooka komyo tulabe kati mbadde ndowooza ogamba mujja kukitegeera naye abakugamba no ate biri Sendi yagamba beera n'emirimu egi era juzi nali nina gwe ŋŋamba ne mugamba nti olaba Zubeeda oyo balina ekintu kye babala mu myaka 5 tugenda kwa gwe twegayirira otuwa obulango wano namugamba kuba Uganda olina ogipambana bulungi nnyo nze natandika YouTube nga nkyali eri obwongo ne buŋŋamba bano njagala bandereko emyaka emirala egi banderako egi YouTube ng'emaze okukola ki okutambula kati olina omumanya nti people consume consumer byayagala bikyuka muno lunaku kati olina okuba ngu adjustinga okitegeera kati olina muganye ola Zubeeda bagenda basuubula takisi ma bagenzeewo kusuubula China wawawa tugenda tukano mu myaka egi bemunaamubaza ekintu kyammwe bulungi nga mwe mutuwa obulanga nga YouTube tokyalina kyojagaza because jobs keep evolving day and night you need to to move lwakuba nti nze byentegeera biri mu mawulire nze kirina kyemmanyi kitali mu mawulire bw'oba olinayo kyotegeera ekirala omuntu okikola ffe tutegeera mawulire naye kati ffe bw'oba olinayo kyotegeera ekirala okikola nina omusajja yantwala eyo nannambuza TV ye byani nga yagala kumpa bwa general manager niŋŋaana ebintu ba bossi bye bakola abaana nze sibisobola anti kati gwe batobikola I think it's hard to manage people. Me, I can't. It's very hard. Abantu basiima. Waliwo lwobeera ng'olina kizibu nnyo okumanaginga abantu. Waliwo lwolaba omuntu labayo. Waliwo omuntu lwajja okukola. Waliwo omuntu gwolaba ng'ali dedicated ku mulimu 100%. Ffe twakolako ko n'abantu abamu. Ng'omulaba ali omulimu agwagala. Waliwo omuntu ne bw'omulabulabe ku Sanyaze ne bagagenda asigala. Ffe twakola ewakato. Sanyaze nga gavaako. N'asigalawo. Nga twakedde. Omwana kamera n'agenda n'akwata obusente bwe obutono. Ateekeko yaka. Okitegedde. Ng'omulaba akyagala. Naye kati abaate be basinga obutaperforminga. Kati otunuulira omuntu nga bambi omulimu agwagala ate olina omubikira. Sebisobola. But then also, the example I've gotten from Bendabyeko. I wouldn't want a management role, but any time you can lose that job, you people who are there, nobody can threaten me with losing a job. You cannot threaten me tujja kugoba ngoba ganzirayo kubanze kyena sokoteka mu mutima Zubeeda nze na abantu nabagamba nsobola okugenda ku radio kootamanyi nempambana nako ekisinga obukulu nti erinnya Kasuku ndiyina. Kasuku kye ye business yange ojja kuba oli awo nga nziguse 3 years later nga radio kabasanze brand ofana kyo nga nkagusizza nga tuzze ekikulu kasita kiri kyogambye so nobody can threaten me. Waliwo abadde baŋŋamba kati Kasuku ebyo byoyogera tewaliyo nga babinkola ndeka awulira nti muwayiriza yajje aveeyo oli ayimirira agambye nti Kasuku ffe twagala nnyo station wagiwayiriza wano kati ndyoka ate ensumulule bye batawulirangako ate awo n'amannya nkubulira abeekoleranga mu mmotoka boosi ng'akola omuwala mu mmotoka ate n'amala n'amugoba mbibabuulire byonna nja byogera kasita omuntu antinkulako katini bwe papa
nanja samira naga mwagi ngambijjayo awo ate nja kuba sikyalina mukwano gwange wantu wonna buli muntu nja genda muwe because me am clean. Yes bagenda gamba wali mukozi ki sina muwala gwe nakola sina gwe nasaba kubanze sikwana ku mulimu toyina gafa bigambo awo nenziza wali sina gwe ndaza amanya sina gwe nayisa bubi so ndyoke nkusunsulire bit by bit era sala yange eriemu njagala abakulira awo baŋŋambe nti jangu otuwe ku bwino mbawe bwino nze nina bwino mbawe bwino ate bwino gwe baagala simugaba ng'oli taliiwo era bebaŋŋamba nti ze Zubeda soogera kintu benkwogerako bebaga nti Zubeda bwajja obiddamu wali nga bwe mbadde mbikuwa ne tutandika kati oyagala bakuyite bawulire bajja kumpita lumu oyiwa olutambi nga sirimba nze ne bampita nga bonna batudde era mbiddamu the short and big show. Yes. Yeah. Mwanongeredde ddala nno bambi otwagala. Akirabye. Wakirabye ng'otaddeyo ng'ate n'akadda. Ngenda banga abantu bambi mweyongedde otwagala mwongere ddala. Njagala kwebaza Zamuzaamu oyo bwe wamumpa ku Saturday ne mutwala ewaka. Ne muteeka ku dining. Muwana olwajja yambuza, Daddy, what is that? My water. Can I drink some? Nti yes, gonna n'aganywa. Saakomba ku Zamuzaamu wadde. Muwana yenna yamunywa. Gowampa yenna yamunywa. Nkasta ye yamunywa Muwana. So kati awo nenvaawo nompe entende ezo zo nkyaziryako. Ezo ziri empola. Ezo nnungi za ddagala. Zo abaana tebazitegeera nga these things. Anti zo za ddagala. Nembaga za ddagala zitya. Ene waffe za ddagala. Zikola zitya. Ziwonya. Okuwonya ki? Kyonna. Era zo za bbeeyi okusinga ku ziri zonna zobadde nga bakuwa. Zino ze waleese bambi. So ngenda kuwona ebinnuma. Bw'oba oyina enniiya. Enniiya kitegeeza ki? Okukkiriza. Okukkiriza mane manyi bulwadde. Naye bw'oba oyina enniiya n'okwata wano. Okukkiriza kuva ku mutima. Kuva ku mutima. Byebyo nno. Kale bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale. Kati ninawe tebye njagala okwogeramu naawe ebirala. Kati gwe jjako ebintu ebyekisiru. Leeta akagondi kano.